mujja kubeera ng'emiti egisimbiddwa ku lubalama lw'amazzi egireeta ebibala byagyo mu biseera bya Mukama Katonda waffe okusinziira ku kalenda gye yawa abaana ba Israel. Pointi yaffe esembayo ng'egamba nti ekyo ky'oyagala okubeera n'omuze gw'oyagala okulakulanya, gw'oyagala okuzaala oba gw'oyagala okuzimba mu bulamu bwo, olina okugussa mu birowoozo byo. Mu birowoozo kati ne weebuuza nti ebirowoozo mbikwatako ntya oba nkyusa ntya ebirowoozo byange bye ndowooza. Waliwo ekyawandiikibwa ekigamba nti ng'era omuntu w'alowooza era omuntu w'ati w'ali okusinziira ku bye tulowooza. Kati ne weebuuza ebirowoozo bino biva ku ki? Ebirowoozo biva ku bintu bye tulaba n'amaaso gaffe bitu visualizinga, era ebirowoozo biva ku bintu bye tuwulira. Kati mu buli kintu kye tulaba waliwo something that is called motive. Motive, ekigendererwa ky'ekintu ekyo ye motive y'ekintu ekyo. Ekigendererwa mu bigambo bye tuwulira waliwo ekigendererwa. Kati wemba njagala kutuukiriza omuze ogunzimba, nina n'okubeera n'ebigambo ebyogerwa mu bulamu bwange n'ekigendererwa ekyo kye njagala okutuukiriza. Lwakuba kati wano wooleeta ebirowoozo, entertaining ebirowoozo, beera n'abantu abakuwa ebirowoozo ebyo, aboogera ebintu ebyo. Kati n'ekigendererwa ky'oyagala, bw'oba era oyagala kuluzinga weight nga we nagambye, ng'oyagala kendeeza ku bunene bwo ofuuke mutono, olina okuwuliriza abantu aboogera ebigambo ebirina ebigendererwa eby'okufuula omutono. Kati ekigendererwa walina okubaawo motive. Kati ebigambo birina motive. Mulimu wetuwulira ebigambo naye nga ekigendererwa ky'ekigambo ky'owulidde, oli akusera busezi, oli akuloga bulozi, oli takwagaliza. Kati nawaba ayogedde nga yeefula nga akwagala, ekigendererwa ky'ekigambo ekyo ky'ayogedde tekijja kuzimba, lwakuba ekigendererwa ky'alina emabega wadde ayogedde ne yeefula nga akwagala, naye nga tekijja kuzaala ekyo ky'owulidde, kijja kuzaala ekigendererwa kye. Kati tulina n'okubeera n'abantu aboogera ebigambo ebituzimba, ebigambo ebirina ekigendererwa ekyokutukola ki, ekyokuzaala oba ekyokuzimba omuze ogwo gwe twagala okukulaakulanya mu bulamu bwaffe. Ebigambo byossa mu ndowooza yo, ng'omuntu w'alowooza bw'ati wajja okubeera, era nga bw'olowooza bw'oti bw'oli. Kati ebigambo bye tuwuliriza, ezo firimu ze tulaba, kigenderera kyazo emabega kyaki? Ezimu tulina ozisalako ku bulamu bwaffe bwe tuba twagala kwezimba, ate ne tutandika okuleeta ebintu ebituzimba, ne tutandika okuwuliriza ebigambo ebitukola ki, ebituzimba, ebigambo ebizaala omuze ne bikulaakulanya omuze ogwo ne biriisa omuze ogwo gwe twagala okukola ki, okuuza mu bulamu bwaffe. Kati mmaliriza message ng'era jjukira nze Apostle Ngabo wano mu Celebrate Uganda all the way from Sweden e Bulaaya, ngamba nti jjukira nti emize gina okuzaala emize oba n'okukulaakulanya emize mulimu emitendera esatu nga wenjogeddeko. Waliwo routine, okola ekintu n'okiddiringana omuddiringano gw'okukola ekintu ekyo. Ate ne wabaawo compliment, okweyogerako, okwenyuminkirizaamu, okwogera ebintu ebirungi oba n'okubeera n'abantu abakusurroundinze abakwetoolodde nga boogera ebintu ebikuzimba, bakwagaliza, bakwogerako bulungi, tebakufumita, tebakunenya oba teboogera bubi gy'oli, oba tebeemulugunya na bigambo bibi bikola ki, bikusuna, bikola ki, bikutuga, bikufumita, naye nga boogera ebigambo ebyo ebikola ki, ebikuzimba. Ate ekyokusatu ne twogera ku kintu, be keeping ebirowoozo byo. Beera n'ebigambo by'owulira nga bi-activating ebirowoozo, endowooza, ebintu by'olabako nga bikuzimba, ng'ate bikulaakulanya omuze ogwo gw'oyagala okole ki, gufuuke empisa. Empisa ezo we zifuuka, ate ne zifuuka empisa z'ofunamu ssente oba z'okulaakulaniramu oba ezongerayo financial blessing, nga tezikuggyako, tezikusuula mu bbanja, naye ng'empisa zo zikola ki, zikukulaakulanya era zikufuula mugagga. Nze gwe mulidde wano nze Apostle Ngabo all the way from Sweden, Celebrate Uganda. Jjukira nti gy'okoma okujaguza n'okucelebrating eggwanga lyo
nawe gy'okoma okkulaakulana ng'eggwanga lyo lyo celebratinga kiwedde bye.